Mwana munenzi munangate Dr. Jose Chameleone munange bamuwadde ekirabo ky'embuzi esaidi eno. DJ Daniel kyamukoze munange side eno naye munange embuzi ebadde y'amaanyi bitya kata emusuule munange ate ekigo omukulu Dr. Jose Chameleone munange lengera ekibadde mu katambi ate nga ku saidi yemu munange ate muganda we Wizo Manizo munange naye agulidde munange ate mukyala we emmotoka new car munange side eno bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yogi ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone tulabe ate ki ekibadde munange ate mu katambi side eno bibadde bitya wali wonna omukulu munange ate DJ wali nkugambye nti no DJ Daniel yamuwadde munange ate embuzi eno okusiima ate mwana munenzi munange ate Dr. Jose Chameleone okulaga omukwano gwamulinako munange side eno abadde mu mesinga ng'ali ebweru kakati no yakomyewo munange lengera ekibadde side eno. Dr. Jose Chameleone man. Ebintu tufunza kukolera. Bingi tukolede blood. Ate tebine mu kamera. N'abantu abalala bakola. For sure. Brother, I love you. Era mwana zirali sebaka. Denga mwana muganda wange muto wange muyimbi wange buli kimu kyange mukwano gwange ina amaanyi dokita simba mulwadde leka bakwatireko daniyo gyoli kati no nenalongo nadde ngenda kujja naye omugongo gumuluma bwekityo nno munange ate bwekitambudde era nga akatambyako ate kakutte akati wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram kw'ossa ate Facebook ne TikTok munange eside eyo sigenda kubeera nga ate nga ntwawo ukankuggyeko ate nkutegeezeko munange eside eno. Wizo Manizo ono munange yali mu USA naye nga amisinga munange family ye era nga yakomyewo era nga munange ate okumusiima omukyala we avuddeyo wali n'amugulira munange emmotoka era nga bw'ogirengera munange mu katambi ako akabadde koogeza munange abamu obwama wali ku mikutu munange ate egy'enjawulo kiyite social media munange side eyo bibadde bitambwira ddala bulungi era nga emmotoka munange gyamugulidde ndowooza ogezaako ogiraba obulungi era nga boogezako munange ate okulaba akatambi ako kiko nno akatambi kansooke nkakulekeremukko katono nnyo weetegereze bulungi ate ndyoke nkomewo. Bwekityo nno munange ate bwekitambudde eside eyo era nga obubaka obwo oba amawulire ago gali mu kutredinga nnyo ate wali munange ate ku social media munange ate eside eyo mwana munenzi munange ate Wizo Manizo era nga bwenti bwenkoze bwenti bwemukyekizeko munange ate eside eno ngenda kusaba video obeera nga tonnaba giraikinga ogiraikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga obeera nga tonnaba jjukira nti no kibeera kikoyera ddala ate waliwo subscribinga obeera ofuna notification ku video empya ebeera ate munange ate eze wano ku Jaminati yogi ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwenti.